Nakasitulu ono engeri idoza gye yali omusika buli ekyalemanga bakisindikanga ki wuwe ekyamuleetera okubeera nga ye asobola okuba nga yeerekereza ebimu ku bibye ate asindike batoobe basobole okubeera nga bakola ki beeyongerayo era byonna byogedde mu kwogera ku siko birenga nayo tuwa okwogera omukolo tubeere nga tugugira bulumu feewo nze maama yankwasa Nyanzi from senior 4 mpaka unagenda ku university omusajja yampeerera school fees naye teyakomawo yanjigiriza okukola nga ffenna nabagambye mumbeera ne mukulu wammwe ng'ali mmono mbeera ne mukulu wammwe nga mwononefu bishi wammwe namanya kuba mwononefu and for me personally you took me under your wing I learned to be a man by watching you nenyiga empisa ennungi nyingi kale ne mugeto nenyigayo n'endala naye njagala okwebaza olwa byonna nti twasobola okuvaamu olwaleero tuli wano bino Katonda twadde omukisa tisibyogedde nga tukuziika naye mbyogedde mu kiseera eky'essanyu nga kino fainale mu byobufuzi nze nali saagalya ddala byabufuzi nga bwe mwawulidde bakadde bange boogera ate abalala temwabawulidde kuba mu famire y'abapolitisha naye nze nakula maama ng'amaka ebyobufuzi ebyatuusa famire yammwe okusigira mu geto bwewala ebyobufuzi era nali nabyewala naye buli wobeera ne mukulu wo ng'ate akuinsipayalinga nnyo olaba Nyanzi bye yakola Nyanzi ye yali asinga eddoboozi eddungi mu famire yaffe temulaba nti tulina ediawe temulaba nti tulina taxivite oyo yali musician wa famire n'atukoleza kando yaffe ate yenyanda ebbala temulinda kukola mbaga y'amajolobero bwetu ono Nyanzi yakolamu so tolina kukola mbaga efaanana bweti no naye oba oyinamu gatiro gwe tugenda okusala tuyite ffe mikwano gyo tusisekane kuba mu maaso ga Katonda embaga erina y'amaanyi gene eya Nyanzi muwase bannammwe ekyo kijja tuyamba okuddamu ebibuzo bingi nga tetulina nakyetugedde nze Museveni lwakula omuntu agenda agambe awo yokobibalina abagira abadde ebisiyaga simuddamu n'amabugandisendere nolwama waawana so kyemuba mukola tuddemu propaganda w'abantu gwe baleeta nabikolwa muwase bannammwe mubawe confidence ate n'ensi tuyiwe confidence omulama gutuyimiddeko mutuufu naye tolina ngeri gyogenda kakasa bannaddiini abo tibyetwogera bituufu nga tosobola nakugenda mu maaso gaabwe n'okubibirairo ne munno kuno obanga njagala kugenda eri mwenna mikwano gyange kantunule eno endimutwale nekundaba era n'ensunze zikikoze na bulungi nnyo ti mukulu wange oba agambye nti kati abaddalemesa avudde mu nkubo kati netegesa te kugenda ku mbaga ya wetangenge sigenda mwogerako eriyawe sigenda kwogera ku Miki Wine sigenda mwogerako taxivite sigenda mwogerako sigenda balemerako nti mukuba abaana b'abandi embaga sigenda byogerako sigenda byogerako n'omulundi n'ogumu yinza obyogerako byokambireke naye kiba kyakitiibwa nnyo mwongera okumanyagana mwongera okufuna confidence abantu bibongera okwesiga naye bongera okwesiga byebyo nno ntambi nno munanga bakyalakyalako emagere mwandikyadde guno omwaka gwokka tukyabulamu ng'esatu ena essaawa yonna kano ka parking olaba ke baateeka sayidi zeeno banaatera obateerawo katenti tubeere ng'eyo kasita abaana bako batandika okukula batandika okutyagala enzirenzi kituufu kati guno omwaka gukozesa ennyo mu kukyala n'ogujja ogujja etteeka liyinza okuyita nga maama Solo yayisizza nti bwe bayisa abasigale wabweru gwe tuula wa kale bayisiro speed for mayaba kunziti wali kintu kikulabisanga muntu mukulu nga bolabeko ng'abaana abato mujjukira ebiseera byeddanga bakyafulumya kalenda z'abayimbi nga kuliko amayumba gaabwe n'amotoka n'abaana baabwe kati bolaba abaana abaali abato we bati
ngola kati muwala atandise okukula kikuleetera okukakasa nti kyamazima okuza emyaka osala misale tulina lessons zetupiikinga mu mukolo guno n'ebyo byonna byabaddewo. What are the insights Ntambi? Ekisooka nyongera nange okugatta eddoboozi okubanga tukongratulatinga famire ya mwami